Omukulu Hassan Ndugga ogamba oteso. Yenise. Ogamba otero. Nga mitawaana. Ebyo bitalo nnyo. Tulina kuguma kuba ffenna lyekkubo. Olwaleero zeno ekyampisi okubeererawo Lady Grace ate nga era osiibye eri kuziika Kabuye. Mbadde Namayumba gye tugalamiza Kabuye Saidi bayitawo kyanuuna wansi nga wakave Namayumba. Embeera yaayo yebadde eto. Embeera waliwo byensanzeeyo nange byembadde sisuubira. Saidi bulijjo tubeera naye nga mukubi wa solo naye bw'oba omusanze mu kkubo ng'olaba akavubukavubuka netosobola kumanya nti abadde musajja wa buvunaanyizibwa. Naye bwe ntuuseeyo kitaawe abaddewo ne nnyina naye ndabye bannamwandu 2 ne bandaga abaana 3 nga bannamwandu omu alinako 2 omulala omu. Naye ate nfunye amawulire ng'akuva mu muzeeyi taata ng'agamba n'abalala bakyajja abaana. Era kino ngenda kukuba omulanga eri abantu mwenna abali eyo. Oba oli muyimbi oba toli, bane tulina okuyamba famire ya Saidi kubanga muzeeyi mulabye nga amaanyi matono takyeyinza, maama takyeyinza. So tusaba tukwataganyize wamu. Ngezezaako n'okwogera ne Namwandu ng'awo mbadde ne mukyala wange ne twogerako n'ababaddewo ne maneja wange ne mbagamba musobola okumpaako omwana ne musigaza mu mikono gyange. Nakoze loosi nabadde n'ekivulu extra launch ewa Mitanda naye yansaze abantu baavudde mu kubika abafudde ne babikanza. Nagenze okulaba nga buli wempita bamanyi Ndugga yafudde ne batandika n'okunkubira waayo oli mufu konzi omulambo tegwogera naye syo yaganye n'esala olw'okuba bambise. Natwagamba tasobola n'endala nazikansolinze Masindi wa Nakasongola Kigumba n'enzikansolinga. Naye kino njagala bannayuganda oba abayimbi nammwe abatali bayimbi mwenna bapromota n'abayamba famire zaabo mwenna famire ya Alimpa njagala gye ngenda okusongamu ennyo ate ensonge ne mummwe abazze nga mulambula abalwadde. Bannayuganda tutijja nnyo ate tusosola. Njagala kino kibeere kyakuyiga tuleke okusosola. Omwana oba akuba solo oba asiba kiveera oba ye atunda switi mu kikaali kyo nga ddala mukwano gwo muludde mwenna. Abanaye tulekera okusosola abantu. Nasanze okusoomozebwa nti bwe nali nsitulanze abalwadde bonna ne management yange bateeka mu motoka saasosola. Naleeta gwe simanyi kuba baganda balaga fire n'abalala babadde bangi besimanyi. Naye naleeta Grace nga gwe ndabamu nga Sita ne Alimpa. Ne bonna nabagamba bonna sibaleka. Mwandu kati nzize wano. Ontegeera? Nzize wano ate ndaba ebya wano gye binaggwera. Tulabeko ka video akamu nga waliwo omukyala gw'oli naye mu ddwaliro nga alaajana talina buyambi. Kati omukyala oyo abadde muganda walaga fire bamulongoosezza. Omukyala talina buyambi naye abazze batutta Alimpa kumuddusa walala naye oli ne bamuleka aliko oxygen ali bubi. Kale kiyinza okuba nga okumulekawo amalwaliro oli bamututte muli amagumba noono nga balina omuyiyiza abeere bulungi. Omukyala akaaba kuba talina buyambi kyokka ate n'ennyongera n'okumugumya nti bw'oba ojjanjaba omuyi ate leka kuba mulanga ng'ajjanjaba afudde ng'ali ku muntu afudde kuba oba omutiyemula kwe kumugumyagumyawo. Ate n'abasawo babadde bakoze bulungi naye abasawo ate bensanzeewo leero abataabaddewo luli nga tutandika babadde batandise okummanyira nzize ku mulwadde nze ndeeta obuyambi ate onfubutulanga agoba omubbi era mbadde mbatabukidde nga n'empisa olwozimuyisaamu nze omanyi sitya bidudumu. Lwaki oba ompisa bubi onkambuwalya nze navuze abalwadde mbaleesi nze gwe wabadde otuma buli kimu mu bayambye abalwadde batuusaawo tewabaddewo ate ntuuse ondaga amalala mbumpita poliisi mugambe giyite mbakukubira empinga bala bategeere nti n'oli gwe nnyamba muntu awa omusolo saagala kutumanyira watendekebwa kuyamba ggwanga oli mu ddwaliro weefudde wakabi genda mu loogi genda mu bbaala okola amalala mu ddwaliro tebakolerayo malala ekitegedde batumanyira nnyo era madaamu mumaakinze mulago mumaakinze n'ebifaananyi 2 nja kukulabisa abasawo mutegeere oleeta mukazi wo nga azze kuzaala ali mu bulumidde mulago nesobola genda ku kivulu maneja agezezzaako okwogera n'akasajja keeremye kawooza ngenda mu kkooti nja kusiba nakagambye genda nkukubira empi mu kkooti nakugambye nja kukuba empi mu kkooti alaali bw'oba tolina amagezi gategeera nti bennabadde nnyamba bayimbi senga nze nagudde ku accident wabadde ogera kusolooza ki akasembayo singa abantu basigala bakubika ogenda bakolera ki
Owaayi kati sijja kugaa nti ngenda kuba luyimba okumbika ku ggwewo wabula abantu balabye bino bye mugenda okubaweereza bakakase nti ayogera si mayiti nze sinze bamweyana mu bumandwa yeeri wano tannatuulana ku mutwe okitegedde so kakati bwe anaabazze bamweyana mwawula nti kati jjajja yaaliko naye kati ayogera ye Ndugga si muzimu abambika mugende mu maaso mulabika munyumirwa okukola views kamufune kaseere mugula amakoloti inawo na bano abato abalala abatayambiddwa famire yalaga fayeeka abatalina wadde 10 sinalaba famire yaabwe nyina ne besimanyi nakwata kakadde kamu n'akampa era nawunzise nguze eddagala ly'abaana abo bonna 25 15 2 nempunzika nga ndese ne ku sente enkalu nenziwa senga walaga faya ayambe so gwe muganda walaga faya muleseeyo bamuggyemu akataagu amawugwe bagasazeeko side kati aliko oxygen bamulongoosezza naye abantu bonna be nawuliddeko buli obwedda nkubira essimu n'ayagala okujja n'abazze mu ddwaliro bwe batuuka banoonya Alimpa waali tebanoonya mwana mulala gyali banoonya Alimpa bwe baba baleka ssente baagala kuyamba Alimpa ontegedde so nga abantu abonna abafunye obuzibu bafunye ku lwa Alimpa kuba babadde bakozi be nga be bamutaasa tayinza kukola yekka sente nagambye famire ya Alimpa nti kwatako $50,000 tuyambe famire y'ono omwana Kabuye mu kujjayo ki nga basaba reference ya polisi nibwa tuyambe mu kujja mulambo mu mochari tukwate kasatu tugongere ate mu kuyamba Grace okitegere baaganye era mu kwongera statement zaabwe mu kutandika kyanyizizaamu babadde batandise okutubbiikiriza namaze kubagamba nti ebintu ebimu byasigadde mu mazzi ne bagendayo naye kiba kyakusosola nnyo nze bwe mba ntambula ne bounce on nga ntambula ne manager ntambula n'omukubi w'ekivuga senga nze nfuna obuzibu lwaki oyamba nze nga bali babufunye ku lwange ne mubaleke era ow'ekigumba Masindi nakasongula yetu ayogedde ndikimala naye waliwo aleesa akalakyo manya abantu abasinga oli akugula $5,000,000 n'omunyonyola nti nfunye accident sisobodde n'atuula naye yakuguza $20,000 eyakuguza 2 bw'otajja ayagala $5,000,000 n'omubuuza senga wafunyewo obukadde 10 wandinyongedde kati nabadde ngenda wano naveeyo gye nali nva okufuna okusanga bano nali ngenda Kakiri eyo saidi munda eyo naye saasobola olw'okwe nasanga abalwadde ngamba manager muve mu motoka nabaleka mu kkubo era kireva yabakomyawo nze nentwala abalwadde mulago nesobola genda ku kivulu manager agezezzaako okwogera n'akasajja keremye kawooza ngenda mu kkooti nja kusiba nakagambye genda nkukubira empi mu kkooti nakugambye nja kukuba empi mu kkooti alaali bw'oba tolina amagezi gategeera nti bennabadde nnyamba bayimbi senga nze nagudde ku accident wabadde ogera kusolooza ki akasembayo singa abantu basigala bakubika ogenda bakolera ki owaayi kati sijja kugaa nti ngenda kuba luyimba okumbika ku ggwewo wabula abantu balabye bino bye mugenda okubaweereza bakakase nti ayogera si mayiti nze sinze bamweyana mu bumandwa yeeri wano tannatuulana ku mutwe okitegedde so kakati bwe anaabazze bamweyana mwawula nti kati jjajja yaaliko naye kati ayogera ye Ndugga si muzimu abambika mugende mu maaso mulabika munyumirwa okukola views kamufune kaseere